Kale bambi oichebale. What do gasokera wa? Wachito muleserero baba. Tusokera ku kivulu kino. Kivulu nga bw'okiraba kyakutte dda stage, everything is set up. Tuli ready, tulinze mmwe. Kuzuuku kancha kwambala kujja wano. I'm thinking people should be here by around 6 because stage no, the latest I'll be on stage will be 8. Nenga twandiagadde around 7:30 mbenga ntandise because banjagala ntandike mangu because obudde bwange bulungi ate malirize mangu. But when you start early, there's chance of you okukola buli kimu kyewetaaga mu budde bw'olina. I don't want to panic last moment pane obudde bugwayo because batugala mmeka mukaaga. Is it? Yeah, batugala mukaaga. So sibimanyi nabimanya manyi kyange. I swear I'm not even minding any other thing that is happening. Okitegeera. And buli omu n'omukisa gwe banaye kyenjagala mumanye okitegeera. Omuntu alina okujja wano, they don't even need to think twice nga azidda wano. Atagenda kujja ne bw'omusika n'omuguwa jangu tugende ewa Rema era asigala kugenda nga sijja yingira. Okitegeera. So what is mine will be mine. What is not mine will never be mine. Man, tontwala yeyo. I'm about positivity. Okitegeera. About positivity. Nze ekivulu kyange is all I'm thinking about and how I'm going to present myself to the people. I really don't want to mind anybody or anything. Kusooka twabadde munayoho ne tukyusa ne tudda wano because demand yadde yeeyongedde nga tetutandise nayoho lefunze. Okitegeera. Nenjagala abantu still mbawe feel ngeya hall. Okitegeera. I wanted my people to feel like twali kyamaanyi kikyuse, for them to feel secure nga bali put together, and the only way I could do it is nga tutaddeyo kino kidoomu nga bwe mukiraba because when you look there olaba nga ali mu hall right now. Yeah. Okay, nye okakasa abantu nti kuba ozotugamba omukulu ajja kuyimba. Era twabidde otugamba omukulu Sebunya ajja kulinnyako ku stage. Omukulu yani? Omukulu Sebunya. Sebunya muyimbi. Sibagamba nti Sebunya agenda yimba. Si muyimbi oli akuba mpiso. Okitegeera. So tomusuubira kuyimba. That's not true. Yeah. But he will be here to support his wife. Omwami yange mumuveeko ye mumwagaza ki kyenjagala omanya. By the way, he doesn't want to be a celebrity, so don't go there. Mumuleke n'obulamu bwe akere nga yegende kutwalira kuba empisa akomewe wakaman. Like don't tomuteka mbino. This is not his life. Kitegeera. Let him be. Banji ayagala balaba should come for the show. Yeah.